David Ssenabulya w'emyaka 36 omutuuze w'Ebunoga mu ggombolola ekyamulibwa mu disitulikiti y'e Kalungu yakwatiddwa ab'ebyokwerinda ku misango gy'okukakkana ku muwala we Faith Namwanje n'amwokya mu bugenderevu. Namwanje yalumiriza nti kitaawe Ssenabulya yali ayagala kumutunuza mu mbuga za sitaani wabula bwe yagaana obusungu n'abufuula ensonyi n'amutuma omuguwa ku dduuka era mu kudda awaka yasanga amaze okukuŋŋaanya ebicupa ne kasasiro n'amafuta ga petroli bw'atyo we kumusiba ku muti n'amukumako omuliro nga bwe twakulaga mawulire gaffe nga 15 omwezi ogwokutaano omwaka guno. Oluvannyuma lw'ekikolwa kino Ssenabulya yadduka oluvannyuma lw'okukitegeera nti abatuuze bataasizza Namwanje era omusasi waffe gye yamusanga ng'atandise okuvunda. Oluvannyuma Retired Lieutenant General Proscovia Naraiso omuwabuzi wa pulezidenti yalagira enkambi y'amagye Masaka okutwala Namwanje mu ddwaliro Nakasero okufuna obujjanjabi gy'akyali nakati. Okuva olwo ab'ebyokwerinda babadde ku muhigo gwa Ssenabulya era bona abasirikale nga bakulembeddwamu akulira okunoonyeza ku buzibu emisango e Masaka Catherine Tesiima bamuzinduukiriza mu kiro ekikeeseza olwaleero ku kyalo Bwamujaala ku faamu y'omugagga gy'abadde yeekumye ebbanga lino lyonna. Kyokka Ssenabulya yeegaanye ebyokwokya muwala we n'ategeeza nga bwe yali amubonerezaamu olw'okubba nusu 15,000 n'agwa mu muliro ogwali okumpi ne we yali amukangavvulira. Kubonerezaamu omwana wange Namwanje Faith ne mulekaawo ng'atudde bwe nagendako mu tawuni ne mala eddakiika 3 ngenda okukomawo omwana ng'akoze eki ng'agudde muliro ogwali ku kasasiro. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendu ly'e Masaka Twakasirye akasiza okukwatibwa kwa Ssenabulya n'ategeeza nga bwaguddwako emisango gy'okutulugunya omwana. Ne ba detectives abalala n'abasirikale okuva e Kalungu basobodde okumugwako gy'abadde kukumye ebbanga eryo lyonna era katulina mu kaduukulu. Bakojja ba Namwanje okuli Richard Walusansa ne Joseph Sembatya bebaza ab'ebyokwerinda olw'okukwata Ssenabulya. Ab'ebyokwerinda bonna abo batusaba gavumenti nga bwe bamukutte batuyambe bamukoleko ng'amateeka bwe galagira. Omusajja tusaba kooti etuyambe kooti eyo omusajja lwaki bamusobola obulamu bwe bwonna okusiza ekintu kye yakola okutulugunya omwana we n'amukumako omuliro n'amwokya. Byonna Nannyomo yakusakidde Gweno ku lwa Bukedde TV.